Ensangi zino amawulire g'okusengula abantu mu lutobazi lwa Lubigi ge gali kumpi buli ku mimwa gya buli omu. Bangi ku bano bagamba ebibanja bino kwabadde bawangalira emyaka n'ebisiibo nga balala bagamba nti babigula mu mateeka kubanga babadde basasula n'obusuulu eri Buganda Land Board nannyini ttaka lino. Kyokka na buli kati bakyakyewuunya lwaki basengulwa nga byesenza mu lutobazi luno. Naye obanga ennyumba yange gye mazemu emyaka 25 nga nagigula ku kibanja ekyakajumba emyaka 3 yeso okolowooza kati ngenda kukola kisawe. Kati okumalawo embeerebe ezinga zino togeddeko ne bannamateeka ne batunnyonnyola omuntu byalina okwetegereza nga tannayingira mu ndagaano yonna yakugula ttaka oba ekibanja. Okusinziira ku munnamateeka Alan Mulindwa, ettaka lirimu ebika eby'enjawulo omuli erya Mayiro nga lino lya muntu Ssekinnoomu, ery'ensikirano, erya liizi n'erya gavumenti. Kati omuntu ng'ogenda okugula ettaka olina okusooka okumanya kika ki eky'ettaka ly'ogenda okugula. Oguza ettaka lya Mayiro liba lya kyapa. Ettaka lya kyapa olina okusooka n'okola search mu land office ne bakuwa search statement ogisasulira. Omala okugisasulira kikakatikako neya n'ogenda ku ttaka. Obanga mulimu ennyumba n'obuuza baneiba. Obanga mulimu abantu mu nnyumba eyo n'obuuza abantu abali mu nnyumba wano mubeerawo mujjawo mutya oba mubeerawo wano ng'abaani. Ng'omaze okugula ettaka ekiddako kuba kukyusa kyapa kukizza mu mannya go era na wano waliwo by'olina okugoberera. Wabeerawo transfer. Omuntu oyo akuguza administrator waba administrator agenda okebere weetegereze ono omuntu ono alina beneficiary ttaka lyampa yafayiringa inventory mu kooti. Inventory kwe kubeera ng'owaayo accountability nga administrator nti ettaka naligabye bwe nti. Ettaka litaliiko bwannannyini oba freehold okuligula olina okuyita mu gavumenti naddala ku ggombolola ettaka mwe liba wabula enjawulo eriwo nti by'ogenda okukolerako gavumenti erina okuba nga ebimanyiiko. Ettaka lya freehold ettaka gavumenti erikuwa nalyo liri conditional naye bebeera nga libadde public land osobola okusaba gavumenti nekuwa freehold. Freehold kitegeeza nti owuninga ettaka eryo na buli kimu ekirimu naye against some terms and conditions. Agenda okugula ettaka nga lya liizi olina okuba naawe omwegendereza naddala okusisinkana oyo eyaligabako liizi ozuule obanga akuguza eyamuwa liizi bali mu nzikiriziganya. Liizi esobola okugabibwa omuntu wa bulijjo omuntu alina ekyapa kya Mayiro oba omuntu alina liizi naye kennyini asobola okusubdividinga. Kati nga Buganda Land Board bannannyini g'amataka Obwakabaka bwa Buganda bamanyiginga ettaka oba omuntu nagguza olina okugendayo n'oyogera nabo ne bakkiriza ono omuntu okutunda kubanga liizi ebiseera ebisinga eyinza okugaana okusabulizinga. Ettaka ery'ensikirano oba customary land nalyo lyakwegendereza ng'ekisinga obukulu kwe kwebuuza ku bataka n'abakulu ab'enjawulo oba ky'ogula bonna bakikiriziganyizzaako. Olina okumanya nti ettaka lino lyengula ani alinguza. Tuula wansi elders meeting abantu bano batuuzizza bonna bakutereka emikono. Waliwo ettaka ery'ebitongole bya gavumenti eby'enjawulo era abantu bangi batera okulyesenzaako kyokka okwewala emberebezi oba olina okusaba olukusa olukukkiriza okubako ky'okolera ku ttaka eryo. Okuba oguza ettaka lya forestry ng'oyagala kulikozesa bo bagaba license. Bakuwa license osasula ne bakuwa license ne baconditioning osimba emiti oba okolereko byebaba bagambye okoleki. Waliwo ettaka erimu eriyinza okuba nga lya bwannannyini wabula nga ebikolwako byakumala kufunirwa lukusa gamba ng'entobazi, ensozi, eri ebisolo n'ebirala. Bw'obeera ng'olina ettaka mu lutobazi liba ttaka lyo obwannannyini bwo gavumenti tebukuggyako. Okay? Ekyawukana kiri nti byokolera mu ttaka eryo gavumenti byekugamba nti olina okujja osaba olukusa. Babagula ebibanja nabo mu mateeka balina okwetegereza oba abaguza abadde asasula obusuulu kyokka era kitalina kwerabirwa kwe kusooka okugenda wannannyini ettaka akukkirize ogula ekibanja ku ttaka lye. Landlord aba akikkiriza nkibeera mu mateeka. Okay? Bwabeerayo akasente akatono nza n'okumusaba n'omuganda nange nja kwagala okubeera nga nkola ki nga nsasula ekkanzu fune ekyapa kirisoboka. Olw'okubanga ettaka lyafuuka dde ekyettunze munnamateeka alabula abaguzi okola buli kintu mu mateeka okutandikira ku LC okufuna amawulire agataliimu kyekubiira
ku ttaka ly'ogenda okugula. Era si ekimu tugenzaako kubeera ng'omanya first information nti omuntu oyo okakasa mutuuzeewo. Okusinziira ku birabwako, bannayuganda bangi ensonga z'amateeka agafuga ettaka tebabimanyi, kyova olaba nga abamu batuuka n'okufiirizibwa olw'obutamanya. Kino nno kidde eri abavunaanyizibwa ku ttaka okusomesa abantu amateeka ag'enjawulo okwewala obukubagano obutasalako. Priska Namulema agafeeyo ku Spark TV.